Ozalira ddi Ssebunya atwetaaga mwana bino n'ebirala ogenda okufuna musawa zino oliwaddemu kuba nti osubscribinga ne tuba nti tutambula ffenna ate oliwaddemu kuba nti weekipingira wano tuba nti tumuvinga ku speed eyayiriyiri amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior webale kwekumira ku Uganda Kamali nawo Rema n'Amakula batandise okuba nti bamubanja omwana bagamba nti va mu byokwekoza lekerawo kuba nti ofuuka Sire Queen oba namyekozo twagala ozalire Ssebunya omwana now Juliana recently akabanti yazaala era nga Rema n'Amakula yemu ku bakyala ababeera so happy n'okulaga essanyu lyabwe ku internet mu bifaananyi messages kogata ne videos ebaavaayo balikodinga ne muwala we gwe bayita Amal Musuuza era nga kino nno kyawawaza amatu g'abantu ne bagamba nti oba oliawo Rema ajasanyukiddeko omwana muwala nno kino akyali si kibi nnyo wabula abantu aba famire ya Dr. Ssebunya kogata ne bafan aba internet batandika okuba nti basonga mu Rema enywe era kati bwe twogerera Rema aba fan kogata ne family ya Dr. Hamza Ssebunya bavudde ne baba nti batandika okuba nti bamubanja omwana bagamba nti obudde buyita maama obudde buyita omusajja ke kaseera okuba nti omuzaalire omwana tiyakuleeta waka kubeera kimuli tiyakuleeta waka kuba nti alira omwana so nolwekyo lekerawo ebintu by'okwesulwaza okuba nti mbu osanyukirako banno mpola mpola ku internet ke kaseera obeere nti naawe ofaayo ku famire yo n'obufumbo bwo ke kaseera omanye nti Dr. Hamza Ssebunya asserulungiwo ke kaseera okuba nti nawe omuwa ku mwana simanyi kino kikyo kirowooza because like mbovaayo okugamba nti Rema azalire Hamza Ssebunya omwana nga gwe tewaliyo nga beekwana nsuubira nti family members kogata ne fani olumu bayitawo nnyo nti like abantu omuntu okubeera nti celebrity n'okuba nti omumanyi tekiritagisa kuba nti ate oyitawo nnyo wewalikomye because like baali bantu babiri abakulu abeekwana ne beetegeera so n'olwekyo be bamanyi plani zaabwe future plans kiba kibi nnyo okuvayo n'otandika okuba nti otandika okubanja Rema omwana nga mu bufumbo Rema bwabadde ne Dr. Hamza tebanaba kumamu yadde omwaka gumu kuba tujjukira nti okwanjula kwaliyo mu September November around there like November wetwakitegeera nti Rema is taken okitegeera so n'olwekyo tewanaba kuyita mwaka mulamba family ya Dr. Hamza Ssebunya kogata ne ba fans n'akajanja ke mulina akanji mutandise okuba nti mubanja Rema omwana kino nno si kirungi naye nga ate Rema y'omu ku bakyala abazadde Rema y'omu ku bakyala abalaga nti yali azaddeko so n'olwekyo temumuyitambu tazaala azaala naye nga ate twawulirako side eri nti omukulu Dr. oyo mbu enkwaso ze mbu zibulamu nnyo kale naye ebyo sibimanyi kyova olaba ngambye mbu Dr. enkwaso ze zibulamu so like before asking Rema otuzalira ddi gwe weebuuze gwe gwolina omuzalira ddi oba nnyoko yazalira ddi taatawo before kuba nti obanja abantu abalala abaana because nabo balina family planning balina ebizibu balowoozaako balina bingi ebyokukola balina business ez'okulowooza so n'olwekyo benvayo kuba nti mubanja Rema omwana si kirungi naye ng'ate abafaani mwatabuse mugamba nti Rema obanga oyagala kuddayo wakenzo tugambe naye nga kyekiseera okuba nti naawe oteera mu nfumbo n'okuba nti ozalira Hamza Ssebunya omwana now celebrity manji bavayo kuba nti bakongratulatinga Juliana Kanyomozi okwaliko Babi Kyagulanyi tulaba abanamyekozo balida Jasmine tebazaalangako bakaroka Sita abakyala bangi nnyo ba celebrity abavayo ne bakuba entoli tulaba ba Maureen Nantume okuva lwe yazaala omwana we yasooka taddanga mu kuzaala naye ng'ate wa Maureen Nantume ali mu myaka nga 15 tadanga mukuzaala naye mwagala Rema n'Amakula azaala omwana mbagamba bafaani mmwe temuli fea bino n'ebirala byolinda mu episodes zaffe ezirako nsigadde Ntambi Kimso. You can follow me on Facebook nkozesa Ntambi Kimso, then on Twitter nkozesa Kimso 16, on TikTok nkozesa Kimso 16. Bye bye.